okusabira ennyo abaana baffe abato mu mulembe guno omuli omuntu ata obwereere bwe n'alaga nti waliwo omulala yabusindise waliwo yakoze ettima naye gwe okusooka kwa byonna wali kodinga bwaki tebeera accident abantu baba beetunda nga tebinafuna bisindi kubanga tebinafuna kukolera ttima obanga tebinakola ki bye byerikodinga weetaaga independence ow'Oluganda ebigambo byenjogero olwaleero bitwale nga bikulu essimu eyo beete kufuula museegu ekufuula mugagga kiwandiike essimu yo bwete kufuula museegu ekufuula mugagga owaddala era naawe okimanyi nti olinayo omuntu omunene gw'onoonya naye onoonya ki nga tonnamulabako onoonya simu ye essimu efuuka point of contact to become someone naye abantu balina essimu n'obusibe abantu tebalina simu na independence abantu balina essimu n'obusibe abagagga balidde ku ssimu tobala n'abakaabidde ku ssimu tobala olwaliro abantu bangi tebakyalinnya nnyonyi genda China agenda wansi ne wayiro nga yagadde kusinkana bagagga be babeere one on one naye ebisinga obungi biri ku ssimu naye essimu eyo yeekuleetera abali obwereere essimu eyo yeekuleetera abalwana essimu eyo yeekuleetera abayomba essimu eyo yeekuleetera abakolokota abandi kuyambye osobola okuba nga oli eyo nga wankyawa naye nga tondabanga nako fizikale naye nga wankyayira ki essimu ye yakuleetera oli n'akunnyonnyola ng'alinga eyanzaala era nga buli nnaku asobola okuwa update ku ebyo ebinkwatako abamu abalina amasimu bamanyi nafadda kuba bambikaabikadda paka le baakoowa kati essimu eyo yennyini n'alabya ebintu ebirina obedience essimu erina obedience essimu ngonvu essimu bwabayo kye bayita muddu awulira essimu muddu awulira bw'oba oyagala kuvuma ekwanguyiza ate bw'oba oyagala kukola mukwano era ekwanguyiza naye ne bw'oba okooye okubanga obwereere bw'oggwa obumanyi era ebukutambuliza. We need some independence on these new technologies. They are taking us by storm. So you need independence. Katonda akuteekeko ekisa obudde bwo buleme kwonooneka.